nange tutubeerawo nnyo. So omukyala ono Winnie mutuufu ffenna tukkiriza omukyala alina talent. So ffenna Unical Solutions awo tetusobola kubulawo ate naddala nga tukwataganye ne brands ezisinga KT events, Swag Survey, Night Special, kibira kigenda kubeera kyakabiri. So ku Unical Solutions tiketi twatandise n'ozitunda. Tiketi zalagi weeziri. Ate bw'ogula tiketi eyo ofuna ebirabo eby'enjawulo bingi nnyo. Kaakati abatannaba kufuna tiketi oba abatannanategera tiketi osobola okujja jjamu ku Unical Solutions tiketi weeziri. Tiketi ezo waliwo bannaffe ababadde beesunzu zikwatamu, tosobola gikwatamu. Era future nga bwe banagiteeka mashini nga si eyo ojja kuba okwatibwa bukwatibwa. So teweesuga okujja ogula tiketi eyo ogenda ogyozeseemu. Tiketi weeziri ojja ku Unical Solutions tiketi ezo ozisangawo. Ate tobaawo katufuliddeko kirabo. Ekirabo ekyo kyolina okufuna kirina okubaako KT events, kulina okubaako Unical Solutions, kulina okubaako ne fire baby yennyini nga bwali ku kirabo ekyo. So ekirabo ekyo ate bw'onajja nakyo ku concert ogenda kufuna ekirabo ekirala eky'amaanyi. So ffenna Unical Solutions tulina essanyu okuba nga twegasse muyimbi akyasinze ate okukikuba Uganda wano. So ennaku z'omwezi mwenda September tubeerewo wali ku cricket combo tukikube. Osobola tiketi n'ozigula online ng'ogenda ku Unical Solutions app yaffe, tiketi ezo zisangawo tosobola okuba nga ozifuna. Ne bw'oba byagadde kutambula tiketi eyo esobola okukusanga wonna w'oli kasita oba ng'oli Kampala. Bw'egenda ku online shop yaffe owaletege tiketi eyo otubulire n'eriya mwoli tusobole okuba nga tugikutuusaako. Tweyanziza nnyo ku lwa Unical Solutions. Nze Simbe Henry, Head of Marketing and Promotions. Bebale nnyo mwabisiibwe era tusiima nnyo. Next on my agenda ngenda kusaba omukyala libuzabuza kuba diba naamala from Vision Group batera okulaba program eyo kubukedde kolera. Thank you very much, Madam. I will use both languages because we have sister platforms around. My name is Dora Namala, and I'm in charge of promotions. I work in Vision Group. When it comes to booking a brand, that's where I am. So, ladies and gentlemen, for us as a team, and on behalf of my bosses, we are honored to be part of this experience. You know, of course, food have been surprised with foreign counting. You know why? Because way back in 2014, I still remember, on the rated next, Coca-Cola rated next, Urban TV was one of the sponsors, and it's also our sister platform. So I saw into it. We worked hard with Winnie, and she emerged number 2. I hosted her on my show. But you still remember? Fire baby. Yeah, it's been a ride, but God is good. Yeah, so I'm loving you. Thank you for considering us. KT, of course, KT knows what to do. He works with the best. KT, thank you so much for never forgetting us. We are forever grateful. Please keep it up. Winnie, I personally, and of course, so many people I keep talking to, you are bubbling, blazing, fire out. Yes, the fact that you are bold enough to come out and be what you really want is good enough to show that it's going to be a massive concert. And for us as a team, Bukede as a brand, we have really started pushing. We don't really delay, we are devoted. When it comes to our viewers, we have already bought tickets. We're going to give you free tickets. We understand the situation, school fees here, school fees there.
get glued onto all our brands. Bukede TV1, Bukede TV2, Bukede Fama, Bukede newspaper, our TV, what can I say, XFM, all those are our brands. Once you see something there, just know it's a chance to win. So you got to be there to win. And thank you so much. Wish you the best. And trust me, we are fully publicizing this, and we are going to rock it to the very last day of the 9th of September. Comes. You're hitting the top, baby. Tugende ko mu Luganda. Asebo ne bannyabo amanya kageze dollar n'amala. Era nga nkolera promotions wekijja ku Bukede brand. Nkola ne vision group. Tulina obukugu. Tuludde nga tukikola wekijja ku brand zaffe. Bannange tubisobola. Tukola n'omutima gumu. Wekyazze ku nwangi tukabona omwana waffe atumujjukira byatandikira wano oba katisakafu tukawo lwangi kagenda kasasa n'ensi yonna tetumanya mukama yabikola ebyo okoffe tukatandika okusindika. Nzijukira nga nwangi atandika olugendo lwe olw'okugenda mu nsi hitting stardom tebiba byangu nnyo naye yali roted next ow'omwaka 2014 naye yastrugglinganga n'abeera namba 2 nafuna omukisa omukyaza ku show yaffe kyenjekola buli kumakya bagiyita ekyenkya ebeera kuva saa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Olugendo era atandika butandike naye nze ndi musanyufu okulaba nti swans omwana mufudde ekyakabiri. Nwangi okikuba, nwangi okola kyeyagala, nwangi totisibwatisibwa kubanga abantu tebafaanagana nze bwe ndowooza. Okubeera bw'oli nga bw'oli ekyo ky'oli era mmanyi ogenda kuteekawo konsati ey'amaanyi ate nga ekonsati ebisoose tukwagaliza bingi byereere. Then bwe tujja ku ludda lwaffe olwa Bukede bonna ne twatandise tukaba ku tiketi amanyi awo tugawanika wansi bwe tugateeka wansi twasibise